Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu. Olunaku olwaleero tugenda kulaba omuteeko ogusembayo mu miteeko egya miimu saakina, miimu eya sukuuni. Miimu eya sukuuni webezze nga mu maaso waliyo ennyukuta, miimu eyo ogikola otya? Kye tuli mu kutunuulira. Emirundi ogwasembayo twalaba ikhfaa'u ne idghaamu mu miteeko egya miimu. Wabula omulundi guno tugenda kulaba omuteeko gwe tuyita al idhaaru. Idhaaru twagamba nti kitegeeza okwolesa. Kitegeeza okwolesa amakulu nti miimu oba ogenda gyolesa ojjatule nti eno miimu yeri wano eno eriko sukuuni. Mu mbeera ey'okusoma ogisoma nga omuntu akuwuliriza awulira nti osomye miimu eriko sukuuni nga temuli kuwuuna yadde. Min ghayri ghunna, nga temuli kuwuuna. Kakati twalaba nti ikhfaa'u, omuteeko gwa ikhfaa'u ekitegeeza okukweka. Twagamba nti mu muteeko guno webanga tukonsidayinze miimu eya sukuuni wetusanga nga okisanga mu nnyukuta emu yokka bweti, ennyukuta eya baa'u. Weyabaye nti ova ku buvo obw'ennyukuta emu eriko empeerezi nodda ku buvo obwa baa'u. Wakati awo nga wakati w'ennyukuta ezebbiri waliwo miimu n'owuuna. Owuunira mu ddoboozi erya miimu, mu sawundi ya miimu. Ikhfaa'u gye twalaba. Then ne tugamba nti idghaamu, ennyukuta eyingira mu nnyukuta ginnaayo, era twagamba nti kino kisangibwa mu miimu yokka. Amakulu nti miimu eya sukuuni ekikola na miimu ginnaayo yokka, nti miimu eyingira mu miimu ginnaayo. Kati idhaaru gwe muteeko ogutwaliramu ennyukuta zonna ezisigadde. Ng'oggyeko baa'u ne miimu. Kale katufune ekyokulabirako wano, tulabe ennyukuta eya miimu ebeerako sukuuni ogyolesa otya nga tova kuwuuna, nga towuuna mu ddoboozi erya miimu nga tulabe ku miteeko giri egiyise. Naam, ekyokulabirako ya aya esooka egamba nti falahum ajrun ghayru mamnuun. Falahum, oya miimu nga njatula nti eriko sukuuni. Falahum ajrun ghayru mamnuun. Then endala wa mimma razaqnahum yunfiquun. Razaqnahum yunfiquun. Then endala wala antum aabiduna ma a'budu. Wala antum aabiduna ma a'budu. So miimu ojatula amakulu nti ogyolesa. So n'ennyukuta ezisigadde zonna oggyeko ze twagambye eya baa'u ne miimu zonna weziba zisisinkanya miimu eya sukuuni, bwe tutyo bwe tuzisoma. Eyo ye idhaaru eya miimu saakina. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khair. Mbakubiriza okubanga tubeera tupracticinga, gy'okumupracticinga gye bikoma okubanga binywera era ne bifuuka kitundu ku ggwe. Naam, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر